Ekyamazima wandigamba nti Makerere Kavulera ebadde nga balakise wedde emirimu olwannamungi w'omusirikale abadde mu yunifoomu ez'enjawulo omuli ezikkakkanya obujagalalo eya bulijjo n'eya militale okubeera nga yeetalanga namutale omunyage kente nga wano weewali yafeesi z'ekibiina ekiri ku ludda oluwabula gavumenti ki National Unity Platform. Ekibiina kino kibadde n'olukuŋŋaana lwa bannamawulire leero nga bagenda kwogera ku mbeera nga bw'eri mu ggwanga newankubadde nga kirowoozebwa nti bano babadde bagenda kale ate kukubira mulanga bannayuganda kubeegattako. Okwekalakaasa olunaku olw'enkya Ssekama wa poliisi Kituma Rusoke kyategeezezza nti babadde tebayinza kubawa wadde ekyagaanya kyonna. Bwe tusanga nti waliwo embeera abantu gye baagala okuteekawo eyinza okuleeta security yaffe mu buzibu, naffe tuvaayo gyonna gye tuli ne tuteekawo naffe embeera endala. Era yeyo deployment gy'olaba. I'm working here and I must enter. Stop misbehaving. Open! Ekyamazima embeera ebadde yakusika muguwa gwennyini nga bangi ku bakulu mu kibiina kino tebaganyiziddwa kuyingira yafeesi era amyuka pulezidenti w'ekibiina kino Lina Zadriga abadde kyajja atuuka ati beppa poliisi temubandaazizza ne batandika ate okubwefuka bakira bwe bawanyisiganya ebisongovu kyani kya Zadriga kyani kya poliisi. What a member of parliament Honorable Namugga omukyala avudde eri tali mu uniform ayambadde nga bano ab'omu butale najja n'amukwata nti leeta essimu yo twase olunaku olwayo nga tulina okufuna press conference. Is to protect life and property. We cannot allow people to enter here in those big numbers and they suffocate from inside. So I kindly ask you, yes, Mama, yes, that we go and do another business, yes, other than being here. Thank you so much, Madam. I've listened. Here, that this place will suffocate people. So let me go and explain that, and we all stay safe. Okay? Yeah. Abadde vaawo mpitewo yennyini anti n'omubaka w'Emityana Francis Zaake ayise mu mbeera y'emu naye bw'awanyisiganyizza ebisongovu ne poliisi yogaayoga ng'emmotoka ye mwabadde ajjidde eteereddwa ku kalakita nga muno nno Zaake alemeddemu bakira bw'awereekereza poliisi ebigambo ebisongovu. You're mad! How can you block me from accessing my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us. Tell us the reason as why you're blocking us. No. If you want to hurt me, you have me enough. You have tortured me enough. You have tortured young people. You're blocking us from accessing our offices. What you're doing is wrong. Police, you're wrong. Ssekama wa poliisi Kituma Rusoke agamba nti babadde bafunyedde obukessi bwabwe nti NUP ebadde ekunza abantu bangi n'ekigendererwa kyabwe kibadde kyakuvaamu ebintu ebikyamu omuli n'okutabangula eddembe ly'abantu nga kale tebayinza kubabandaaza. Naye NUP yagenze neeyita ba MP, tetulina buzibu nakyo, neeyita ba councillors, neeyita pressure groups, neeyita ne basupporters bayo bonna n'abantu bonna aba bulijjo okujja bagende mu ploti yaabwe wali ku offices. So kye tubuuza really kigendererwa kyekyo. Kavule nga bwe mugimanyi n'omujjuzo gwayo oyita otya ensi yonna bw'otyo. So fitaffe kye tugamba nti bw'oteekawo embeera ng'eyo ogwaffe tujja kukwasisa security. Bannakibiina bangi balabiddwako nga bagombebwamu obwala newankubadde nga poliisi egamba nti ekyetegereza misango ki gy'eyinza okuba ng'egenda kubaggulako. Baba palamenti abakwatiddwa nnyinza obutabawaako statement olw'ensonga mba neetaaga okutegeera ali ku ground nsonga ki gy'ayina ebakwasizza. Nga bwe omanyi oyinza okuba oli awo naye nga olusi member parliament akubye omuntu ekikonde nga nja kujaano nkuwa omusango ogutali gwego. So tujja kusooka tubuuze leka tuleke abali mu kikwekwete ekyo basooke bakole ki bo bajja tuwa information gye tunasharinga ne media. Tubadde tuli awo nga ku bubizzi buno
obuwandiikiddwako ebigambo ebisoma nti Joel akawumbi kamu n'obukadde 7 nga kalinga akabonero. Wamma akakasa ebyogerwa ku mitimbagano nti akulira oludda oluwobola gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi yakumpanya ensimbi zino mu buli bw'enguzi. Wabula akulira oludda oluwobola gavumenti agamba nti kirabika abantu be yalabisanga enjogera ya leero kale be bamulwanyisa olw'okuba nti yabaanika. Nange tekibeewuunyisa nga bwe nzize ngamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kyekigenda maaso. Baagala tusirike abamu ofoosi muze mulaba bawambye abamu bali makooti makomera kakati abamu bagamba nti omukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda. N'ekirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tubuzaabuza. Bwe muba mugamba ndi Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleete, kubanga bazze bagamba balina zi audio balina obujulizi. Pannayi anaazi natakumba bw'oba olina obujulizi bufulumye. Era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi ndi Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mbulina. Poliisi ekakasizza nga weeyiye abampi n'abawanvu okulaba nga benganga embeera yonna bw'eti gye yeekengedde nti kirabika bano be bamu ku abo abeewera okwekalakaasa nga bagenda ku Paalamenti mbu bawakanya buli bwanguzi. Freddie Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.